agataliiko nfufu tukiguddewo ne Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri alabiseeko eri Obuganda okuyimbirwa ennyimba ez'amazaalibwa awerekeddwako Maama Nnaabagereka ng'omukolo gubadde mu bimuli e Bulange era nga gwetabiddwako abantu ba Lubatu. Abakyala n'abaami abakatoliki nga bakulembeddwa mu Nasolo Junior bakiise embuga ne basiima Katikkiro Mayiga olw'emirimu gy'akoledde. Mboko Jambulange Mengo Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri awerekeddwako Maama Nnaabagereka nga baaniziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Omukungu Anthony Wamala ssentebe w'ebitongole by'Obwakabaka amwanjulidde amakulu agaleeteddwa era Kabaka n'agasiima. Agenze mu bimuli bya Bulanga wateekeddwa omukolo nga walamusa ku bantu n'oluvannyuma n'akkalira ku Namulondo. Omulabizi w'ennamirembe Wilberforce Kiti Oluwalira asabidde Ssaabasajja n'eggwanga okutebenkeramu emirembe. Era Katonda waffe omulungi bwe tunaawulira ennyimba era n'okubuulirirwa kwe tunaabuulirirwa otubeere Katonda waffe omulungi tukakase nti gano mawulire malungi wakati mu nsi ejjudde amawulire amabi. Kwaya ez'enjawulo zitandise okuyimba ennyimba ez'amazaalibwa nga zikulembeddwa abakristaayo n'abakozi mu bitongole by'Obwakabaka. Omulabizi wa West Buganda Henry Tamale avumiridde ebikolwa ebitali bya buntu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Bemunaalonda bemunaalonda mutunule obanga balina ekisa eri abo be baagala okukulembera. Wamala yanjulidde Ssaabasajja abakozi abanywedde mu bannaabwe akendo mu bitongole by'Obwakabaka. Alexander Paul Regius Kawongo ye Katikkiro Charles Peter Mayiga yogedde kusoomoozebwa okuli mu mwaka gwa 2020 n'asaba abantu okomya okusaasaanya ensimbi mu bitaliimu. Ensimbi ze tuba tufunye tuzikwate bulungi nga tugoberera embalirira. Omutanda mu kwogera kwe ayongedde okulagira gavumenti okwongera okunoonyeza ku kitabangula mirembe kyava kukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku z'omwezi 18 omwezi oguwedde omu ku beesimbyewo okuvuganya ku bwapulezidenti. Bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Sijja kwogera bintu bingi wabula okuddamu okwebaza abo abatuleetedde amakula abatusanyusizza abategesa omukolo guno. Tubagaliza amazaalibwa g'omwaka n'omwaka omujja ogw'emirembe n'obuwanguzi. Ssaabasajja oluvannyuma akolezezza omuti gw'amazaalibwa era n'asala keeki gy'agabudde Obuganda. Oluvannyuma ye ne Maama Nnaabagereka balinnya emmotoka yaabwe ne beddirayo mu lubiri. Ronald Kakoza Nedisa ne Mutyabo bakusakidde eggulire lino olw'Abukedde TV. Wangala ai Ssaabasajja ate abeesimbyewo okuvuganya kuwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Patrick Oboy Amuriat banoonyezza akalulu wakati mu poliisi okubalemesa okukuba enkuŋŋaana. Emmotoka y'omubaka Francis Zaake Kyagulanyi mwabadde atambulira emipiira gitudde nga kigambibwa okuba nti gikubiddwa amasasi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mukyalawe Babitungo bakedde ku bantu ngamo gye yasuze okugenderwa mpala okunoonya akalulu. Bw'atuuse Nyakayojo asanze poliisi emusuulidde emisanvu n'emulagira okugenda ekinoni gy'abakuba olukuŋŋaana. Eno Kyagulanyi aganyeyo ng'agamba titeri bantu awaguze okugenderwa mpala nga poliisi bwe wawondera ng'abadde bakatuuka ekicwamba poliisi ne bataayiza.
akavuyo katandise okukakananga mmotoka y'omubaka Francis Zaake Kyagulanyi mwabadde atambulira etudde ekireetedde abantu okulowooza nti poliisi egikubye emipiira. Bright Muhumuza omukwanaganya wa Nuupu mu bugwanjuba bw'eggwanga avumiridde ekikolwa kino. I have it known personally because we are proceeding to Ampara. They are cooking the guns. We don't know what's the problem. They are saying maybe they thought we are proceeding to the Mbara city, but this is the main road to Ampara. For example, Azeye Ntungamu n'akuba olukungaana ku kisaawe eky'amate Babbi gy'azaalibwa era ng'ono asabye abako akalulu okukayira mukoddomi waabwe nga 14. Omwankore ne banyeta musingusi kandi abantu nga mo ne banyeta muko. Nagyegambirira n'akigamba nti Ntungamo witu sindiha kumera paka ruru twasinga baza kubaheza busha. People power. Our power. Kyagulanyi asabye bakoddomi be okumulonda abafuna eddagala ly'ebisolo n'ebirala. Uganda empya bwe munonda kubeera pulezidenti wammwe ngenda kubeera servant si boss. Because all power belongs to the people. Obuyinza bwonna bulina kubeera mu ngalo zammwe. Ebiro 14 bya January mwenna mutuuke mugende mulonde. Noonya awali manvuuli. Yeeyongedde ekisingiro ng'eno nayo poliisi egenze emwondera nga bwe mwekoolobya amakubo ag'ewala. Eno nayo takkiriziddwa okuba lukuŋŋaana nga poliisi ekubye tiyaggaasi okugumbulula abawagizi be. Poliisi egadde oluguudo olumutwala gy'abadde alina okusula. Ate eyo nga tuvuddeyo entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Namwezi mu ggombolola ey'Eggoma Mukono omuwala w'emyaka 15 bw'afiiridde mu Kidiba mwabadde agenze okuwugira. Abatuuze batabukidde poliisi olw'okulwawo okugyayo omulambo. Kuli kasi kali tekuli sengenge ya defense. Kiriawo nga yateekawo akattiro. Ndegera mu wugira. Omwana we Nabudu w'emyaka 15 yafiidde mu Kidiba ekyazimibwamu amayinja bw'abadde agenze ne banne okuwuga mu ttuntu lya leero. Enjege eno ebadde ku kyalo Namwezi mu ggombolola y'Eggoma mu disitulikiti y'e Mukono. Abatuuze batabukidde poliisi ebadde ezze okutwala omulambo abalumiriza nti bazze nga bagiroopera nannyini Kidiba kino nga tefaayo. Okubira simu poliisi. Obwera sawa miranga bakubira esimu nga temujja. People are becoming violent. They want to stone the vehicle. But we have lost our system. Ssente w'ekyalo kino Stephen Nsubuga ategeeza nti ekifo kino kya munnamagye yawummula Mugisha Muntu era nga bazze nga boogerezeganya ku nsonga eno. Tusaba tukwataganire wamu oba tukiziike kuba Mugisha Muntu ye takitwanga kyavunaanyizibwa. Bw'omukubira essimu takwata. Naye mukutwaliza awamu kitalo nnyo abafiiriddwa. Ekidiba ekyo kye twogerako kyakadde abantu 6 naye tusaba na nnyini kyo omwami Jene Mugisha Muntu bagambye ettaka lyenze badde sikimanyi tufune bagibalizibe bagibaliwemu ettaka. Yafudde Nantameggwa yagaana okuggala ekidiba kisa abaana katugenda mu baana 15. Nyina w'omugenzi ayogedde engeri omwana we gy'agudde mu Kidiba. Fudde ngenze okulaba muto wajja wa myaka 5 ngagamba maama wini bagenze ku luzzi nengamba kale mbadde ndyawo bwana we bagenze nabo abubiri nga bukomawo ne budomola nga budduka nti wini atubuzeeko agudde mu mazzi. Mu ngeri emu abatuuze b'e Buloba balaajanidde kampuni y'amasimu ya MTN Uganda okubayamba ku kinnya ekyasimibwa okumpi n'omulongooti oguli mu kitundu ekyo nga tekifuuse akattiro. Emmotoka y'amafuta etwala amafuta ku mulongooti yayiseewo ne tugigamba nekuba ebifaananyi byakomyawo n'etambula n'egenda. Kino kiddiridde abaana babiri okukigwamu nga n'enkya ya leero ente y'omutuuze ekyali kirabiro ebadde eggwako ekiguddemu n'efiiramu. Baleese emmotoka ya pick-up okusikayo ente eno ne balemererwa okutuusa baleese tractor kyokka bagenza ogiggyayo ng'efudde. Ekinnya kiri kumpi n'oluguudo ng'omuntu aseera buseerezi n'asibira munda. Ente yange njagala kubanga omuntu yenna amanyi obulumi bw'ente. Ente eyo bwezaala nze ente ku makya evaamu liita 7
olw'eggulu evaamu liita 6 nsaba bajje njagala kusasula nte yange kati ekinnya olaba kya ssente naye ate singa abeera omuntu oba omwana omuto so singa bakisimanga we bakikubanga kiyitamu wayaza netiwaka fena zituyamba nini babikkako waggulu David Musika Lyankolo ne Abudu Muwonge bebakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Nabino tubisoma mu kataliiko nfuufu. Badde mpajiruwaga. Kitalo omubaka wa Paalamenti omulala Robina Ssentongo afudde COVID-19. Abeekyotera bakumye ebyoto okumuku